Olwaleero kkanso ya KCCA etudde bukubirire okuteesa ku nkola embi ey'amasomero g'ekitongole kino aga pulayimale. Mu kkanso eno ebadde ekubyeko obugule enjuyi zombi zibaddemu olw'ebyobufuzi olukulirwa Lord Mayor Erias Lukwago n'olw'ebyekikugu olukulirwa Ajat Sharifa Buzeki. Olive Namazo ow'ebyenjigiriza ku lukiiko olufuzi ayanjudde alipoota ku byava mu bigezo bya P7 mu masomero ga KCCA. The majority of the candidates you realize that in the KCCA school passed in Division 2. You will see that in Division 2, KCCA has a total number of 2,852 learners. While in Division 1, KCCA had a total number of 403 learners. Okusinziira kwa alipoota, omuwendo gw'abayizi abayitira mu ddaala erisooka guzze gukendeera buli mwaka, ekisaanye okusalira amagezi. Ekibuga ekikulu mu ggwanga ekikuŋŋaaniramu abayizi okuva mu ggwanga lyonna yonna nga gakolera ddala bubi nnyo. Kintu kiswaza nnyo era buli muntu ali yandisaanye aswale afune ku nsonyi tusobole okuba nga tereeza ekintu kino. Era waliwo n'amasomero ga KCCA agamu agataafunayo yadde omwana ayitira mu ddaala erisooka. Twavuddeyo n'amasomero 16 ku masomero 79 nga temuliimu na first grade n'emu. Va kubuna obw'obutaano obw'omukaaga naye nga tegalina first grade. Okusereba kw'abayizi bano kyeraliikiriza kkanso nga n'amasomero agaali amatoobutta gafuuka ekisekererwa. Tulina essuubi engeri buli omu gy'alaze nti alumirirwa enkulaakulana ya Kampala n'omwana asomera mu Kampala nti education indicators zijja kubanga zimprovinga. Omujjuzo gw'amasomero gano kw'ossa n'ensimbi entono eziweebwayo gavumenti bye bisinze okunokolebwayo ng'ebimu ebiviirako abayizi okukola obubi. Buli ttaamu 3,100 omwaka kegenda mu 300 oba ino capitation grant 89 omwaka obwo obusente buyinza kukola kiwano mu kibuga Kampala. Sente ntono nnyo. Ebibuga ebirala ebiri wabweru wa Kampala at least omwana bamuspendingako emitwalo 2 buli mwaka. Naye omwana ali mu kibuga Kampala wano wali cost ennene nnyo ez'amaanyi n'amuspendingako ennusu 9 buli mwaka. Wano Ajat Sharifa Buzeki nankulu wa Kampala wategeereza ng'ensonga y'ensimbi ezisasulwa ku buli mwana bw'egenda okugonjoolwa. Mu budget negotiations zino ze tulimu kibadde kikulu nnyo ku mwanjo era twasuubiziddwa nti omwaka ogujja naffe ekyo kijja kuba bakyongerako tuve ku 89 tugende ku 200 ng'abalala. N'obutabaawo balondoola amasomero gano nakyo kinokoddwayo. Tugambye tuwongeze ku basupervisor, tuwongeze ku basomesa so that abaana be basomesa bangi ate bo batono babeera overwhelmed. Buli inspector omu inspectinga amasomero 25 kuba tukolaga private n'aga government. Naye twagala tugenda twala ensonga zino ku central government tusobole okuba nga ratio yaffe eyingira mu ratio ngeza districts endala ne cities. Olw'ensonga eno okubanga yeetaaga okutunulwamu bunnambiro, kanso esazeewo yeekubira enduulu mu paalamenti ne mu minisitule y'ebyenjigiriza. Twagala ekiwandiiko ekyo namutayiika ogende wa mukyala Janet Kataha Museveni nga minisita wa education bw'aba atudde ne bbaawe Yoweri Kaguta Museveni president nga bali mu cabinet bamanye nti ekibuga kivunda amasomero gaffe gavunda gaggwawo. Mu ngeri y'okusiima abayizi abaakola obulungi abasinga mu bigezo bya P7 2 baweereddwa ebirabo ne bbaasa. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.